Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Obadde okimanyi nti ekyuma ekirendese n'ate kaakano ate kyafuuka kya mmere ya bisolo. Olunaku olwaleero twesitudde ate ne tukyalirako era nga bw'okiraba kyakyukira ddala era nga ge gamannya ge bakiyita. Naye ekyo tekitugaanye kukyalirako. Bamu baaliwo okwebyo ebiseera bwe kyali eky'emmwanyi mu maka gano ewa Hajji Sozi Abdul Nuhu, omu ku batuuze atunnyonnyole ate ebisingawo biki ebyaliwo baakikwasaganya batya mu biseera byabwe, ng'ate wagenda okutunnyonnyola nga yeegattiddwako mikwano gye egyaliwo egyakirabako kyatambula kitya, era atuwadde emboozi nene nnyo nga bw'ogenda okukiwulira. Era nga bano baasoose tweyanjulira ne batukakasa ng'obubono obuddo we buli ku kyalo kino nti bawangaaliddeko era nga byonna ebyaliwo n'ebibuze bibaawo ebikwatagana ku kyuma ky'endese bazze babirabanga era nga bamanyi nti batya we kyakyuka ng'emboozi bw'egudde amakerenda. Mutabani wa Hajji Umaru Ssekabira Byansansa ayawangaalira kuno ebbanga lyonna paka Mukama lwe yamutuma wenzaliddwa yange nze Mabirizi Muhammadu nzalibwa mu Ndiba. Bano nno batuteereddeko emboozi okuva ekyuma ky'endese ekibayita eky'emmwanyi bwe kyatandikira era nga balaga nti kyatandikira mu Ppamba nga bw'ojja okuwulira. Ekyuma ekyo twatandika okukiraba, ekyuma kya gavumenti ya Mengo yakizimbawo ng'egenderera okukulaakulanya amagombolola gaayo. Ekizimba mu ggombolola ya Munyuka Nakifuba nga kya Ppamba, kyali kyawula Ppamba atukula ennyo ne Fiifi gwe balondamu nga kirina yingini bbiri. Kisinga ono omulondemu atukula bw'ati yekanzu eno n'oli omulala alimu ebimyufumyufu bwe twayitanga Fiifi. Ono Saafi, ono Fiifi. Naye bwe nabuuza omukadde taata wange naye yagamba nti ebyuma ebyo nabo baazaalibwa weekiri. Baazaalibwa weekiri. Kiri mu myaka 10+ kubanga Chwa yakisangawo. Chwazaala Saidwa yakisangawo kati olwo Ppamba agula ssente 3.12. Fiifi wa 3 oli Saafi wa 12. Iraatiri ebiri mu kilo iraatiri. Era wano yali asinga okukola omulimu ogwo yali Hajara Jabusebu Kasana kubanga yalinanga amasitoovu okuŋŋaanyizanga mu Ppamba. Ekyuma ekyo kyendese waliwo Bandaali wali Nakifuma, osanga Kaŋŋanda, osanga Ziroobwe. Ebirala ebisigadde byali by'abantu buntu naye ng'ebyo bya gavumenti y'e Mengo era nga biri ku ttaka ly'e Mengo. Mu mboozi ey'akafubo gye tubaddemu ate wano batunnyonnyoledde nti ekyuma kino tekyali kya bwannannyini wabula yadde ng'abayindi baakolerangawo ate kyali kya bwannannyini, kyali kya Sacco y'e Mengo nga bwe babinnyonnyola. Gavumenti y'e Mengo yeyalinga evunaanyizibwa ku ebyo era ye yatundanga ne Ppamba. yadde abayindi baali bakolerawo naye nga bakolera ku Mengo. Ekyuma kino kijja kitya okufuuka eky'emmwanyi? Obote bwe bakola constitution ey'enkaaga
Bote bwe yatwala obuyinza n'ajjako sayidi kwe kupangulwa ekyuma ekyo n'akitwala era nnyo ebyuma ebyali mu Buganda wano Bote yabipangulwa ebyali ebyappanga kuba ebyalinga bya mabaati ng'ekyo oba olina ekizimbe kyolabye wali bwamekya Kamulali module ezo baazikolanga ng'enebera mabaati kati oli bwe yagapangula nagatwala eramu kakati awo gavumenti wezijja zikyuka netufunawo omunyankole Umunyarwanda yali Munyarwanda bajjawo omwami yali Munyarwanda naye yajja ng'omupangisa awo ng'apangisa ku isiti Mmengo awo yakolewo n'aleeta emmwanyi ezakubanga kakutakamu bwe yavaawo era n'apangisawo ki Munyarwanda era eyateekamu okukuba emmere y'enkoko y'ebisolo kakutakamu bwavaamu kakutakamu ye yalinga kyeki osobola emmwanyi eyo kinyonyola bajjako ekikuta kino ekyokungulu kyolaba ekya yero manya ekya red ng'emmwanyi eyengedde bulungi kati bwe kivaako ekyo wabaawo akalala akaddako ogyogezeeko obenga agiri ogenda kalaba kati ako akaddako kebayita kakutakamu ate olwo bwe kavaako olwoka ofuna omuwula gwennyini gwe bayita kase. Emmwanyi eno yategekebwanga etya okutuuka okuba ng'etwalibwa okutundibwa mu ebyo ebiseera? kasita ogyanika n'ekala ng'olyoka ogitunda. Era oyo kakutakamu yali asinga kubeera ku bannaffe ab'embaale abalina zino emmwanyi simu babiziyita bwani obwo kawekewetawa kubanga be bazikola bwe batyo. Wano tulina ono alubasita babeeka ab'embaale balina nasalanda ziba nampeke ennene kati bajjako ekyo ekikuta neeroka efuuka kakutakamu. Okubeerawo kw'ekyuma ekyo mwakiganyulwamu mutya mu biseera ebyo? batuuze abazimanga bazifunanga mutibazayamba Waalaikum salaam. okuweerera abaana Era ku mulembe ogwo bo bakadde baffe baafunangamu nnyo ssente era ng'ate zibayamba ffe ze tugamba nti baatundanga biki ebyo naye ze baafunangamu zaabayambanga kinene. Kuba nze mukadde wange yazaanikanga n'azireka nawo mu lujja nga omulembe teguzibba n'azirekawo mu lujja zimala kala n'akomerera n'alindirira omuyindi n'aleeta mmotoka n'atikka. Eyindi baalwawo nnyo nga bagula emmwanyi. Wano mu mboozi egudde amakerenda ate we batyo batumuggoledde ku bukodyo bwe baakozesanga okuba nga bafuna akasente akawera okuva mu bayindi. Nga bw'oyaga okufuna ssente bulungi omu agende woono omu agende woono kati oyite oweeno adde eno ono tajja kufaayo kumanya mbisi nki wabula agula buguzi akatale kakulwanira. Okusookera ddala olaba nti mu biseera ebyo emmwanyi ezo nga bafuna ssente baweereramu abaana batuweereranga olwokuba nti baalimanga emmwanyi ate nga naffe abaana nga naffe twafunanga n'emirimu tunoonya ki kyetwaganyulwamu biseera by'emmwanyi. Twafunanga emirimu kadde baffe baana abamu baakola abavubuka naddala abavubuka bo baafunangamu nnyo emirimu beetikkanga nga bakola mu kyuma omwo baasubulanga ne basubula emmwanyi ne batwala ku kyuma okwo omwo. Obubbi bwakendeeranga tewaalingawo na bubbi kubanga tewali buli muntu yalinga afuna agenda alina ssente ng'agenda mu kyuma ne bamuwa ssente n'agenda n'asuubula. Kati ekitegeeza waalingayo abavubuka.
nga basuubula. Era ne bakadde baffe baali basuubula. Nabo baali basuubula. Bakadde baffe bonna basuubula. Obuvubuka bwabwe basooka kukola ebyo byonna. Abalina amaanyi ageetikka nga bakola mu kyuma omwo. Nga beetikka emmwanyi, beetikka kase, bakola biki. Kati nga omuntu nga tabulwa kyakola ebitaliiwo kati kuno mirembe abantu yakweyiiya bweyiiya. Bano batunnyonnyodde nti mu biseera ebyo emmwanyi ate yali epimibwa mu laatiri era ne batunnyonnyola engeri gye kyali kikolebwamu. 2.5 ze zikola kilo emu. Kilo eyo yali egulanga ssente mmeka ate mu ebyo ebiseera? 5.3 ogula emu n'ekitundu birinnye luvannyuma negula emmwanyi nnusu emu n'ekitundu. Ate wano mu mboozi eyabadde ennyingi ennyo bwe batunnyonnyoledde nti n'ekyuma ekyali eky'emmwanyi tekikyali kya mmwanyi munnange kyagenda kikyuka. Kati era olaba ekyuma essaawa zino kyakyuka tekyali kya mmwanyi. Kikola mmere ya bisolo. Sijaga nti ya nkoko wabula ya bisolo. Bisolo ng'enkoko nayo baba bagibalyamu mu bisolo. Ebinyonyi n'emmere y'embizi. Abakulu batutegeezezza nti okubeerawo kw'ekyuma ky'endese tekulina kye kugasizza bantu wamu n'ekitundu ky'endese mu kulaba okwabwe. Ndabanga okutayambye ennyo okubeerawo kw'ekyuma ekyo kati n'emirimu egirimu. Kiyambye kyatuggyako obuvunaanyizibwa ffe bannannyini kuba tulina esitoowa twatugulira emmwanyi nga tulina esitoowa gye tutereka emmwanyi zimaze okukala bwezi. Ennyumba entongole nga ziriwo 3. Paati eno gy'olabye eno enjereere eyo paati y'abeegasifu naye ate gavumenti yagitugjamu tulabawo bala so nga paati eri awo. Ekyuma kyafuuka kya gavumenti? Tekitegeerekeka kubanga banyaga binyage. Akirimu ali mu gavumenti. Naye ng'ate yennyini si yakikozesa. Akipangisa kati awo. Era bategeezezza nti ekyuma kino kyazimbibwa ku ttaka lya Kabaka. Era nakati kiri ku ttaka lya Kabaka. Naye nga era nti ekyuma kino newankubadde tekikyayamba bantu ba Kabaka. Kyabayamba. Kyatuyamba. Erina gamba nti gavumenti olw'okubanga abakirimu mundu ze ziriwo. Kyali ky'abantu ba bulijjo. Abwegassi. Wadde abayindi baalingawo naye nga ffe bannannyini eno abantu abawansi nga ffe tukikoleramu. Omuyindi yalingawo ku kupima nakusasula sente. Emirimu egisigadde nga gyaffe. Twayingiranga kyere mu kyuma ekyo nga tugenze n'ebirime byaffe era twavangayo kyere nga twali tukuba ku mukono. Naye kati byakumala kusaba okuyingirayo ati yo twaleyo ki kuba kikwewuunyisa. Ne kasooli yennyini agendawo ava tulaba bulabizi tuleera abakulemberawo obwegassi bw'aba musuuka tetumanyiddwa. Gavumenti yatuggyako obuvunaanyizibwa bwonna n'ebutwala. Ate n'emmengo nayo teyatusuulira ddobo kutuggyayo etya yandibadde esooka kuyitaffe netutuuza primary societies tutandike okumanya kino nakino nakino nakino. Jajja weeyongereyo ku nsonga gy'obadde oyogera. Tutuuza primary societies nga tujja nga East Mengo yanyo yavaawo so nga East Mengo ye yali ekwataganya Central ne Mengo. Central government ne local government ye Mengo nga be batukwataganya bwe bati.
tuddukanya emirimu kati Mengo yatusuula tetumanyi tulaba birabe kino tulaba abasirikale tulaba kino bakitutte kati tetulina etutandikira era ne Mengo ddala mu butuufu yatwerabira kubanga olaba embuga zaayo zitundiddwa zonna tetumanyi kimayibajibaji ne bwe mukuba enduulu eri bwe bajja bagamba katumale okubuuliriza nga bwe liggwawo ettaka ly'embuga twalinanga emiruka ebitawuluzi biweddewo byayinanga ettaka ebitawuluzi byayinanga ettaka naye olaba bulayi tebabitundira ddala babitundirawo bannaffe oba Mengo oba wakati n'ebyo ebintu ebya unions ebyabwegasi nabyo byagenda weebityo ebigenda ffe tebikyatuyamba kale ekyuma kyendese ekyamazima tekikyatuyamba singa twali tufuna chance ffe tugule kasoolo nga kyetwali tulina enteekateeka yaffe feka tugule kasoolo tumukubi oba baagala bumwe n'obusobozi obuteekawo ekyuma ekikuba obunga tubulina. Era bano bagenze mu maaso ne bateesa ku ki ekirina okukolebwa ate okuba ng'ekyuma ekyo kisobola okugasa abantu nga bwe kyali edda n'edda. Kati Mengo egende ku central government omuntu oli mujjukidde erinnya akirimu kati ye Kayijuka. Kayijuka kakati agende abategeeza ekituufu nti kino bannannyini b'abantu bano oba kati gavumenti central government ejja netuguumaaza nti eyagala nnyo obwegasi obwagala otya ate nga wanyaga abegasi kubanga ffe olwedde ffe gyetulye n'enkiko zaffe tuzirina ezabegasi naye tetuyambwa si kugamba nti tugendayo ffe tetugendangayo kugamba tuwesedde tugule mwana tetwakola obwegasi bwaffe tupima netutwala netutunda netuleeta ezo twamanyanga kupala ebintu byabwe ebibaizibwe bayongere bwongezi mitendera mituufu mukole kino mukola kino oba mukyusiza emwanzi zivuddewo katudde mu kasooli era kasooli awabakitundu mu mboozi ey'akafubo nga bw'owulidde kitegeeza nti nno ekyuma ekyali eky'emmwanyi ekyali kisangibwa Engese tekikyali kya mmwanyi ate tekikyali kya lime wabula ssaawa zino ate bakakkalabizaawo mirimu gya kubanga batunda emmere y'ebisolo eby'enjawulo nga bw'owulidde.